Amawulire agava mu Democratic Republic of Congo si malungi wadde n'akamu n'akeddagala omukwano gwange ali eyampuliriza. Ebiva mu DRC si birungi. Lwaki? Democratic Republic of Congo ewambye property z'omutuuze. Gwe kigambibwa nti yadduka ne yeegatta ku kabinja k'abayeekera ba M23. Gavumenti erangiridde kino wammanga ku mutuuze ono. Gavumenti ya Democratic Republic of Congo. Oli ku UG Update TV kosinzo bango otuuliza we bali kwekumira ku mayengo gano. Gwe yenna atanatwegattako kugenda wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko oberenga naawe otweyangako nnyo ogwo mukwano gwo nga bali mu diaspora mbalamusizaako nnyo mukola kyamaanyi nnyo. Amawulire agava mu Kinshasa galaga nti no Democratic Republic of Congo nga liita mu minisita waalyo Minister of Justice alangiridde wabeerewo okuwamba kwa properties owning ne fugitive gwe bayita Pero Luwala. Ono nno bamulanga kwegatta na kuwagira bayeekera ba M23 kiranga bwe yadduka neyegatta ku territories zaabwe era nga y'omu kubayamba ku bayeekera bano aba M23. Okusinziira ku official statement n'okunoonyereza okwavuddeyo kulaga nti Luwala owninga multi properties oluvannyuma lw'okujoyininga akagurupu k'abayeekera. Kalaga nti ono omwami yali talina kyayina nga tanneegatta ku bayeekera, naye okuva eyayigatta ku bayeekera kati ayina properties nkuyanja mu Democratic Republic of Congo. Era bagamba nga obuyinza obuli mu Congolese Authority ba orderlinze wabeerewo confiscation ku assets ze, wabeewo okuwamba assets zonna zonna z'ayina mu DRC. Omwami ono ze yafuna nga maze okujoyininga abayeekera. Ebimu ku bizimbe by'ayina ebigenda okuba nga biwambibwa muli ekiroketingiddwa mu Maman Mobutu ku neighborhood Monto Ngafula. Ate ekizimbe ekirala asset endala yaziiriddwa ng'eri Bisengo okuliraana ba Dalongwa commune mu territories ezo. Minister of Justice akonfaminze nti wabeerewo legal action egenda okuba ng'eteekebwa ku bantu nga bano abakwatibwa nga ba-involvinze mu bikolwa nga bino nga balina real estates transactions omwo nga mugase ne responsibility eza ownership transfers bano babeere nga bakwatibwa mu bwangu. Bw'abadde ayongerako agambye nti gavumenti eofalinga miliyoni 4.5 eza USD eziriwadingiddwa oyo yenna anawa information ku Luwale basobole okuba nga bamukwata. Jjukira nti nno okuva olunaku olw'ejjo bino bizze bitambulira ku social media nga gavumenti ya Democratic Republic of Congo yataddewo omusimbi ogwayiwe omukadde 9 wa USD oyo yenna anawa information ku bakulembeze b'abayeekera basatu basobole okuba nga balinkingibwako information esobola okuba nga ebakwasa ebasibe mu mbuga z'amateeka ng'omukwano gwange ali eyampuliriza. Kitegeeza ki? Nti wetuddako emabega nti gavumenti y'eggwanga erya Democratic Republic of Congo webanga etandise okuba nga epiikingayo key figures nga bagenda kuba nga basiizinga n'okukwata n'oconfiscatinga properties zaabwe, kijja kubayambako nnyo okulaba nga kiteeka bannansi entiisa awo wonna abanaagala okwegatta ku bayeekera bano aba M23. Nze ndowooza move simbi era kubanga kusanctioninga bannaggwanga baalyo okusobola okulaba nga bateekawo enkolagana entono wakati bannansi saako n'abayeekera nga bataddemu fee eyo ey'okuconfiscatinga buli kyabwe kibanaabira bayina. Olowooza kigwe ku nsonga eno? Oli ku UG Update TV kosinziro banga otuuliza era bali kwekumira ku mayengo gano. Baganda banga bali mu diaspora mbalamusizaako nnyo mwe bali kwekumira ku mayengo gano. Nammwe abali ku mulirwane Kenya mukola kyamaanyi nnyo. Genda maaso n'okuba nga osharinga, likinga, subscribinga
kwagaliza olunaku olulungi mweraba.